ensonga zaabwe ng'abasumba abo bwe bakeera ku makya ne bagamba tugenda kukusabira abasiyazi mwenna mufe abasiyazi bakeera kudduka misinde bagenda kutulopa ewa Katonda ne bakyayinza okugamba nti Bujingo yaganje agenda kusabira abasiyazi baffe n'otyamu bagamba bujja kuba mwindu abaana bo bakulemye buli omu akolera graduation gyayagadde tolinnye nayo okyayina ebizibu n'abaana bo Katonda alemeddwa bigonjoola ng'odda ku birala. First of all nze ndi musajja ow'enaalemu naye mugenda kumpagiza Bobi Wine. Bulijjo oli w'enaalemu? Kankubuulire kino mugenda kumpagiza Bobi Wine n'ensonga ze twandikutteko ne baga nti enaalemu ekoze kino. Nakyo kyennyini kati musaba Bobi Wine. First of all singa Bobi Wine avaayo n'akola ku nsonga y'ebisiyaga ng'abasumba ebalemye kuba mmwe abaabadde aba Katonda mwanditulaze Bobi Wine bw'aba mubi mu nsonga eno tulageyo gwe walokosa nga yamuyigiriza ebisiyaga. Okitegedde Bujingo yandikubye nnyo Bobi Wine ng'ajjeyo abavubuka ng'aba bano baalokoka ekitiibwa n'ettendo kati bakiddiza Mukama. Bobi Wine yabayigiriza ebisiyaga. Bw'oba toyina ekizampa efaanana bw'etyo omusajja omwagaza ki? Kale tuli wa mukulu Calvin Kayanja erinnya lyange nze Sonko Muhammad tujja nitwayamu okw'ensonga ez'enjawulo ze bazigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Omukulu Bujingo wakanalandi musajja atera nnyo okuva mawulire abeera ku kino ali ku kino wuyo tumulabe ku Bobi Wine ali ku kino ensonga z'ebisiyaga Bobi Wine si ye president ne twamulabye ng'ate agamba gwalinze alabe ng'abako ensonga gy'ayogera ku yebisiyaga kazanyo kabere nga kamaze okukulozingibwa mu mbeera y'emu ate yavuddeyo abaana be bali bafuna manyi obutakkaanya alina amakulu aga Bujingo alina ne Teddy Bujingo olwo nawulira bamuyita Haji naye abaana yakaabe n'amaziga n'ayita n'abagoberezi n'abagaba ne mujja ku kituuti wano buli alina omuntu nga tamusonyiwanga tusonyiwa abantu omukulu osiibye oti ndi bulungi Bujingo oli mulokole ndi mulokole osabirako wa Bujingo nsabira mu nnyumba wange olina kyakye waka nze pasita wa mukyala wange n'amafuta nga musiiga ebyaddala negakola kyawandiikibwa nti Bujingo pasita mu Bayibuli mwekiri naye bagamba nti omugenda musabirako wamu kati nga ffe abasiraamu tukuŋŋaana nze nkuŋŋaanya abaana bange nze pasita waabwe ne banneyibaawo n'ab'ekika famire eyange ekimu eky'ekkumi tukiryamu nkoko buli wesande era oyitangako ewange enkokolo eno supu tumujja mu nkokola simple because olaba pastor asaba Bobi Wine nti yogera ku bisiyaga nga tagambye Katonda nti baako kyokola ku bisiyaga nsobe banene kati lwaki situula mu ddiire wange ne mpita mukyala wange ne musumba n'abaana bange ekimu ky'ekkumi ne tukiryamu abasiyama wetu basingira eddiini gyetegerere nga ggwe kati kyenkugamba kubanga gwe bw'oba ogamba Bobi Wine nti yogera ku bisiyaga ng'ate ne pulezidenti w'eggwanga omumanyi asobola okukeera n'agande buli musiyazi attibwe ne kikolebwa oba Katonda kale gw'oweereza gw'ogamba nze ono gwe nazuula nti ye muyinza wa buli kintu kyonna gwe n'ogamba nti Katonda sirika Bobi Wine yaba ayogera ku nsonga eno ani ali waggulu waani ku gw'osinza ne Bobi Wine Bobi Wine alinga yalaze nti Bobi Wine president wa Uganda andi kati kyenkugamba nedda nagwaweereza kubanga abasumba edda balina values ne directions mwe bakolera ensonga zaabwe ng'abasumba abo bwe bakeera ku makya ne bagamba tugenda kukusabira abasiyazi mwenna mufe abasiyazi bakeera kudduka misinde bagenda kutulopa ewa Katonda ne bakyayinza okugamba nti Bujingo yaganje agenda kusabira abasiyazi baffe n'otyamu bagamba bujja kuba mwindu abaana bo bakulemye buli omu akolera graduation gyayagadde tolinnye nayo okyayina ebizibu n'abaana bo Katonda alemeddwa bigonjoola ng'odda ku birala. First of all nze ndi musajja ow'enaalemu naye mugenda kumpagiza Bobi Wine. Bulijjo oli w'enaalemu? Kankubuulire kino mugenda kumpagiza Bobi Wine n'ensonga ze twandikutteko ne baga nti enaalemu ekoze kino. Nakyo kyennyini kati musaba Bobi Wine. First of all singa Bobi Wine avaayo n'akola ku nsonga y'ebisiyaga ng'abasumba ebalemye kuba mmwe abaabadde aba Katonda mwanditulaze Bobi Wine bw'aba mubi mu nsonga eno tulageyo gwe walokosa nga yamuyigiriza ebisiyaga. Okitegedde Bujingo yandikubye nnyo Bobi Wine ng'ajjeyo abavubuka ng'aba bano baalokoka ekitiibwa n'ettendo kati bakiddiza Mukama. Bobi Wine yabayigiriza ebisiyaga. Bw'oba toyina ekizampa efaanana bw'etyo omusajja omwagaza ki? Kyovala akasajja kano kakyabaliidinga nnyo kagezi obwongo kayina. Okitegedde kubanga toyinza kuŋŋamba amakago gaakulema oli ku bisiyaga. One, first of all Bobi Wine
bw'omwambula ebitiibwa byonna eby'obufuzi n'ogamba kati azenga pastor bwe bamuteeka wali tusimba emabega wa Bujingo ne Bobi Wine basimbawa first example za Bobi Wine zezirwa omuyita muyaga naye akuumye famire ye ayaganye omukyala we nnyonnyo kati abantu ogenda kubayingiza ekisiyaga bw'okiteeka mu Bobi Wine otya bw'ogamba nti Bobi Wine awagira ebisiyaga anywedde ne mukyala wo ow'empeta n'abaana bonna amanya buli omu bwe yasuze nga gwe owa Katonda oli mu bakyala babiri n'abaana bo tomanyi bwe basula olwo sigenze ku Bobi Wine ow'ekisiyaga anti nkugambye bw'oba ogamba nti Bobi Wine ow'ekisiyaga asobola okukuuma famire ye mukyalo omu abaana buli omu amanya bwe yasuze gwe pastor wa Katonda ng'abaana bo bwetondedde simanyi mbasonyiye tomanyi bwe basuze n'abakyalo oli mu babiri naye ng'oli Katonda olwo ensi togisindise wa musiyazi abakyala ayina omanyi omukyala ayina omu aliriddawo omu makula waliwo amakula ga Bujingo kati kankubuulire n'ekiswaza ennyo omusumba weebaka n'omukyala nga tomwanjulanga temuli bampeta babagattira mu katuuti ki ne Bayibuli emulemye okutegeera nze ngambye ebyo bino ebigenda okutusindiikiriza tugambe ffe tuli ku mwana waffe ow'emagere okitegedde kyenkugamba toyinza kugamba pastor talina values n'otandika kweweeyinga na ghetto youth ghetto youth bw'aba alina values ezisinga eza pastor ojja kutusanga wa ghetto youth cause we need values twetaaga omuntu ayogera ku bufumbo nti bwete bwe bakola bwe bakwata ne family nze nagambye ensabira wange because Bujingo kyacha eringa ekizaaliro ky'embizi amakaga omukazi we waasula tomulaba nga ali mu Bisoto pastor naye wasula nti wakola bata ne mukazi we nyumba gyasulamu wagirabye anti ndigeze akazaasi mazogezerereza omusumba andi kyenkubuulira musumba kyasooka okweterereza nga Katonda tomuterereza ate nga biva wa Katonda ati kyenkugamba ekyo kati lwaki tetugenda wa Rastaman era Bobi Wine n'atandikawo enzikiriza fojja kutulabayo kati kankugambye bw'oba n'ekizibu mu makaago olwaleero ogenda waani wa Bujingo wa Bobi Wine nze ndi musiraamu anedda kale tubatunuulire nga si mu bulokole olina bizibu mu famire yo ogenda waani otabuseemu ne mukyalawo toyinza kugenda waabwe toyinza kugenda wammwe toyina muntu mukulu abayinza basoosowaza oba kubataawuluza ogenda waani akirabikira ensonga lwaki yavuddeyo n'agamba nti atulamukirisebo teweerama bibuuzo nkubuuza olwaleero ffenna tuli basajja bakulu otabuseemu ne mukyalawo ogenda waani wa Bobi Wine wa Bujingo wa pastor oba wa muyaga Bobi Wine tuli live naye abalayi mwalibadde mukome ani kubuulidde kati toyinza ku provoking a man with values otegedde tosobola ku provoking a man with values mwegobako abawagizi nkugambye olwaleero Bobi Wine nze bwe mba n'ebizibu mu famire yange siyinza kunoonya Bujingo omusajja akyalina ebizibu ali mpaka zaaba abaana akugambye buli omu kati oŋŋamba otya nti oli pastor abaana bo wakamala emyaka egi toyogera nabo nze nkutwalira ebizibu by'abaana bange oŋŋamba eki naye ky'abaana kati yakikiryalinze ate yakikiryalinze ate yeesonyiwe walabyeyo omwana ewuwe n'omutima n'aguuza ati kyenkubuulira ajja kutereera mpola kazi Bobi Wine waawuliddeko ng'akaayana n'abaana be kati ye Widman ye muyaga gwe boogerako ye musiyazi ati kyenkugamba to provoking a man with values mu politics tuyina kye tuyita nti omuntu bw'omanyanga akusinga mukuba ebbali kubanga olina ensobiizo singa aleeta ensobiizo malako otya okitegedde so mu mbeera eno yonna njagala kusaba Bujingo tudde ku nnono y'ekyaki ne Katonda tusabire abantu tuliyowa abantu emyoyo singa wajjeyo bantu nga bawa bujulizi nga bwe bava mu bisiyaga kati bali bulungi singa wajjeyo bantu nti balaga bwa Katonda bwe buli obulungi ekyo kikuba nnyo omulabe sitaani n'omubi bw'otandika okunonooza ebyobufuzi n'okuprovokinga ba politician manya nti kati
bakusinga bali kuba bo ba concentrating ku chiche bakuliko Bobi Wine mugezi nnyo ne bwafuna obutabanko ne family yeto manya kituufu by the way Weedman Rastaman omusiyazi bwaba ino omukazi omunga toyinaayo mwana mulala gwe wali olabye nti wa Bobi Wine muwe credit pastor batabaddemu ozuze ezo banga tebaliyo we labayo kankubuuze kino Weedman gwe bisiyaga magere man ganja man bwoba mu bakazi bonna balabye mu biduula ne gye babeera yonna teri yali amutegudde ku mukazi we wawaka nga pasita olwafuna ssente bijunjuru ne bikutegula muwe credit naye ku nsonga z'abapasita zenyina tuzitambuza ng'ekisiyaga kitabuse okusinga kiri nnyo mu bantu be bagamba abo abalokole katukyogere bwe kityo ekisiyaga fe abakipromotinga first of all tupromotinga nnyo waaka w'abantu ababi abatya bwe tumanya nti musiyazi akubye oluyimba tetumubuulira kituufu nti oli musiyazi singa tuboola abasiyazi singa tuboola ekibi ani yandikyeyagaliddemu Asa Kayima si muyimbi anti nkubuulira webali n'abalala abasiyazi bakkeko baaliwo abasiyazi abalala baani Bajjuli Muteesaasira abasiyazi abalala baani ba comedian waliwo kerekere n'abalala bangi ensi yamanya abantu bano bye beekoza ne direction gye bagendamu nesigala ng'ebawagirira mu mbeera eyo ne kibayamba okupromotinga ekibi kyabwe singa tutunuulira omuntu mu society nti akola bye tutaagala lwaki tumuwa values gwe genda ku internet osinga abasiyazi likes obasinga following kati ani abawa amaanyi mukuba w'amaanyi mu kibi kyabwe kye kibalowooza nti kye balina okukola singa tubakyawa tubalaga ekibi nti kibi ddala omusiyazi n'anoonya waayita nga buli omu amuga oyo musiyazi tonsemberera anaddamu kuyitawa okitegedde ekisiyaga ffe nnyini abalina okukirwanisa kuba bikolebwa mu mayumba gaffe mu community gye tuli naye abantu ababawa ebbeetu yeffe abbye boda abbye akasimu lwaki mumwokya na bipiira asiyaze omwana n'omuleka oyambako kutwala abantu ebweru waliwo ekyogera nga bagamba mu abantu abamusibe balimu baba banoonya mpapula simanyi bazibakola batya ensi ezimu kuba nti zibyagala busiru bunaganya butaagala kukola golowooza abali ebweru bonna basiyazi bonna tebalina mpapula kitegeera naye abaagala okwefuula abakyala bamuwase anti abanayuganda baffe bonna baba bakyala bamuwase bamulye ebbina kati kyenkubuulira bulya lya bwongo lyeri kufuula omusiyazi bwongo bunafu bw'okulowooza nga kaberege naye ate n'embizi naye emanya nti ono eno nsajja eno nkazi wali olayiko embizi erinnyira ensajja kiba kizibu ate nagifunisa olubuto anti kyenkubuulira naye omuntu watuukira okuyiika windo omutwe gubeera empute alowooze nti eno Katonda gye yatonda okufulumya obukyafu ye gy'alina okweyagalira anti kyenkugambye omusiyazi yenna gwe tolowooza nti banoonya mpapula bufunda bwa bwongo na bwongo bunafu bwe bubasumbuwa scientifically bw'ogenda n'onoonyereza mu sayansi ddala ekyenda kyemabega kikola mulimu ki Katonda musiru Katonda musiru yandikutonza ne feelings nga tolinawo ozissa ate ogenda n'obitunuulira nga kirina n'abaana nga kizadde ne ku baana gwe yalowuza ne kugeemuga omwana n'omugamba nti owaaye nkajagala kugendako mpa ku mazzi naabeko n'agakuwa kati bw'obeera ne musiyazi munno omusafu akuwaaki ogambye nti yaloza kugeemugga yayutuza ku muwomuga abaana ge batuyiira wano kuva omufi kati oŋŋamba otya nti osobola okugenda ku musajja munno akale bw'otuuka okwagala ogwemugga ageemugga omusajja munno akuwaaki alina bbanga alimu embiro ate kyekubulira abantu bano tubagambe tubalage ekyabwe kye balimu nti kiswaza bwe bajja okuyiga okigedde bulungi naye bali awo beeyagalira mu kibifa ababawa amaanyi gwe mutunuulire bw'omulaba ku kkubo nga musajja musiyazigge omulage era ogambe n'abalala oyo eno gye tusabira ag'emugga ye bamuwa kazambi okitegedde gye nabaana gye tugamba mukwano gye batuweera ebyalo yali mu kazambi okitegedde ekyalo kibaboole babalage okuwunya kwabwe okitegedde abantu baba batya okwogera ku bintu nga bino kati Uganda bayinza okutya okwogera ku bintu bino waliwo simanyi abatuwa obuyambi bayinza okwediima bifuna ebirala gwe nkulawo ovumbu okyogeza toyinza kubaamu naako n'ogamba anti ekisiyaga kyazikiriza omulembe mulamba ndi proud
Bible ekyogerako Quran ekyogerako ebitawo byonna. Nze ndi proud n'omukisa Katonda gwampaddeeka. Katonda yatuyimusizza. Yatujje buli muwamu wonna tebakulimba nti bw'omala okuyimuka n'oyingira ebisiyago ojja kubeera w'amaanyi. Tunuulira ababiyingidde baliriddawo. Kerekere yali wano ng'akuba comedy kati akola kiwali olabyeyo ne sikiti ye n'emu etambula agoberera kakundi k'abasiyazi banne. Tunuulira Julie Mutesaasira abantu abo bagenda kwejjusa obulamu bwabwe bwonna. Ensi egenda kukyawa ejja kukyawa abaana bo. Kati tunuulira abaana ba Julie Mutesaasira tetugenda nnyo mu baana ne kambaweeko that crew. Abaana abo bayimba wano be batwala na African Got Talent. Ne wali olideko oluyimba lwabo olutambula. Nkitegeera. Ashegedde kati olabye ekikolimo n'ekibi. Ekibi kya maama kisobola okuzikiriza abaana. Abaana ba Julie Mutesaasira balina talent ne tewali we bagiguza. Bw'otunuulira endorsements ez'amaanyi teri ayagala kukola nabo. Lwaki? Olw'ekibi kibi ekisikira okuva ku maama waabwe. Tunuulira omwana omuto Felicita wano. Mwana munaku naye akulaga akuba ennyimba ze. Tunuulira Fresh Kid. Tunuulira Baby Gloria. Ensi ebendoosinga ebaagala olw'okuba nti bali mu kitangaala. Buli lw'oliyingirira ebisiyaga birikosa paka ku mwana asembayo mu famire omulembe omulamba. Nabyo byongedde okutabuka. Andi nkubuulira ado tunaatera okuzikirira ne tetujja kukkiriza. Waliwo n'ejjo kesi yabadde ku poliisi ekira ng'omuyimbi omu Exodus ngaliwo omwana gwe bakutte ne bamusiba. Yagamba omwana yamulyako ssente ze. Omwana we yavuddeyo n'abyasa. Kati tunuulira Exodus. N'agamba ekinsibya si kya ssente. Ensonga yali yakuyita mabega. Sirina bujulizi ku Exodus oba musiyazi naye ekizampo zonna n'ebigo byaliko. Ndabira ddala nka Katonda amubonereza lwekyo. Amaanyi ge yali alina ennyimba ze yali ayimba n'olwalero waali. Ogwo omulembe Katonda agenda gusaazizaawo ddala nga bw'obuuza omwana wange nti Exodus omumanyi nga tamumanyi. Kyova olaba abayimbi abamu ennyimba zaabwe ziyitingawa bweru wa ggwanga naye nga bw'omubuuzaako nti gundi mumumanyi nga tebamutegeera nga si ba celebrity wano tebalinawo kitiibwa tewalinawo abaagala tewaliwo abalabanga b'amaanyi naye nga bwe bagenda ebweru basita ebintu byagedde okutabuka naye waliwo abantu abamu batategeerekeka kugamba abantu baboola abantu bayinza tegeera ku kyowo ekisiyaga nti ono ebyo beekoza ekisooka bo baziyita nti feeling kyenzikiririzaamu nti feeling zisobola okubeera feeling ekibi omuzimu ze feeling anti baga afe twazalibwa beti feeling naffe tuzeesanzeemu buli muntu yenna akemebwa era alumbibwa omuzimu ze feeling embi mu muntu okitegedde naye ffe tuyiga bwe bazicontrollinga nga tukozesa obwongo twandibadde tulwana bulwanyi naye olw'okuba tulina sense of human n'obwongo tugamba katuteese lwaki tetukozesa feeling eri eŋŋamba tetutegeeraganye twekuba eŋŋumi kuba ekisiyaga nakyo kibi nga bw'olaba ebirala bwe bikola ki bwe bimenyebwa nti nsobola okusalawo olw'okuba siina ssente nyingirire eky'obubbi okitegedde bulungi naye olw'okuba nkimanyi nti mu bubbi kibi nsalawo genda okukola kuba bw'ogamba nti ekisiyaga feeling ntuufu omuntu ddemberi nange abbye nasse omuntu kubanga eyo feeling eze mu nze nange eddembe lyange lwaki ekibi kituuka ati that moment category okubeera eddembe ly'omuntu kubanga kibi feeling gye zikusindika wavaayo kazambi ofunirayo otya essanyu lwaki tezikusindika ku musajja ku mukazi munno muzaale abaana tulaba nti ekintu kino kinkozesa bubi okunsindika mu bubbi okunsindika mu butemu lwaki zikusindika ku musajja munno nti wava kazambi gwe gyoba olaba essanyu fe abasajja abalinamu n'obukodyo tugaa nti waayi kangweko ne ku gundi kati mwe mukola mutya mu mbeera eyo ati kuwulira kati abaana mubajjeewo tuwulirire basajja bannaffe fe abaana basomese abakugu mu by'omukwano munnange kamusanyuseemu ne mukusitayiremu kati mwe abasiyaze mukola mutbagamba waliyo obuzibu watera okulwa ani kubuulira mukoma ku siriimu yekka abakazi mubatwale mubakebeza ebirwadde byonna bw'ozuula munno nga tayewuka
mulwana nawe mweyagale ne bakuli chogera fedye tukwira bakaze bakuli omusiyazi okola otya abantu katubalage nti mulya kazambi kati feeling era ffenna ze zitusindikiriza n'olaba nga munnakigwana kati naawe feeling bwe zijjanga naawe okola kiri eri bannange bantu mmwe muli batooletoole muli babi nnyo temulina magezi mugenda kuzikirira toyinza bw'oyinza kuŋŋamba nti olina obwongo omusiyazi mulaba ali emputa alinga embizi toyinza kuŋŋamba nti gwe wava kazambi feeling gye zikusindika okufuna essanyu okimanyi nti abasiyazi bajja kutuuka olunaku lumu omulabe ng'aliira ddala kazambi yennyini mu ttooya ge nti feeling ddembe lyange okulya kazambi kubanga nze kyenjagala okulya embeerera bika okitegedde bulungi nga tugenda okuba nga tunzika mukulu Calvin kino kyo kitukolera oweeyooko okubuulirira eri abaana especially abajja mu mbeera eyetutumu tulaba abaana ba tiktokers bajja ettuno lye basinza amaanyi badansa katugende ku kale mu bayimbi tuna muyimbi munnaffe badde efe abamu tetuyimba yava mu ghetto najja alien skin embeera bikanga bagamba amala galinga gamusinziza amaanyi toyo okubuulirira eri abavubuka so a problem eri ku nsonga ya alien skin alien skin eri emu butategeera industry eno tagitegeera nga temwali anti tagitegeera osooka n'omanya abazze mu mbeera gye nzize mbamaliriza batya mukwano twalinako ku record era butida baka abasajja banyuma twalinako ku lusuku lwa seminti okitegedde kati bwe bwoba olowooza nyo twalinako gididi ate n'oyo tetwamuwa nnyo platform naye ate naye yaliko kati so bw'otabeera ambo mu industry eno n'oyigira ku bakulu tolina lugendo gwe bwoba olowooza ekyokuba oluyimba ne lumalako wiiki emu kyekituufu ky'olina okukola waliwo nezitajja kutuuka mu lunaku anti yagamba abakawulu tebalina kye bamugamba oyasabiriranga okutuuka kati ayitawo nadda amalala gakulembera ekigo kati amala ge gakulembera industry eno tebagikwata bwe batyo olaba buli omu akuwera omukaminga mangu manya nti n'okugwakwo ekikula amangu kikola ki kifa mangu ekikula amangu kifa mangu ize go toba na nsonga yonna lwaki oyimirirawo kubanga bw'otunuulira oluyimba olwakuleeta alien skin tonnawuza na myezi 3 ku platform terukyaliwo abantu baluvaako dda sityadde enjo ziyimba nga history naye nga tonnaweza myezi emeka myezi 3 ati ya buli wiki ata toyinza ani nkubuulira kati ataziruwa waloke yakata kanoke nyini era akogera mu mbeera gye bamukutteko yeye nyini yeekubye ekigonze nkubuulira wano olina okubeera ambo ffenna tuli ba ghetto youths nese kyatukulembeza ate era teri yakugamba nti olina kubeera ghetto youth mu si achievement mu bulamu so toyinza eyo modi gy'otambuza ba Bobi Wine bagigezaako dda yabalema ba Bebekulu bagigezaako dda ne bagyeyambula nga talina gye batwala ebyokubeera mu ghetto okubya akagoma ka Rubendera naye olowooza oba bakuze emyaka tono gye emyaka ino bikolera nedda baali tebakuze emyaka naye wane eyo fashion tesobola kutambuzibwa simple tutunuulire olaba abayimbi ab'amaanyi abakubye ku nyimba atuuka n'asirika naye gwe zize zitammalako wiiki ate balina tageti ekanzi kubbe zivewembe nga nakyemba nkuze nkubuulira ojja kumusanga alinga Lokijaya nti enkya nga byogera tebikwatagana nti kyenkugamba bibakola ebyo so muleme kulwana kudduka speed kwetwala mu depression kola ebintu ku peesi yabyo mu kaseera kaabyo osobola okubeerawo n'enkya ekikula amangu kifa mangu byewandikoze ng'oli sito bikola oli apukamingi onaamalako ne industry eno entalo ojja kuba na nnyingi okusinga abawagizi na level gyabuuse anti kyenkubuulira you need to concentrate oddemu osome ebitabo bino amalala gakulembera ekigo ebintu munnango bikwata bwotyo nga bw'oyagala naye oli ku flying pan emwokya Okay, so tubaddeko ne w'omukulu Calvin Kayanja onako lwaliro simanyi bakadeke katukutte kubanga tulina bannaffe abafulumye eggwanga ne bagenda e Dubai okuba ekyeyo baddeko ne Kaye Wisdom ng'agamba Isima oba osobola todda
sigale eyo tusabe Calvin atuyambe akukole bazita working permit empapula osigaleyo bane bakakalamba n'abasigalire ndalo bakoze batya akyatuyambyeko abantu abo batwalira ku ng'emyere Dubai bagenze ngamira tebagendedde kyanakunyera kiswaza nnyo nti omusajja akeera okukubira gavumenti akadingidi nga bwekoze obulungi jaja ichuli ne Uganda Airline teyagiwagidde kugenda Dubai ati alabika takanya nayo anti nkubulira wano Kayebwe yafunira ebizibu ku Uganda Airline yavaayo ichuli n'agamba oyo yagenze leeti olw'amalala ge naffe tumubuuza gwakeera okutulaga nti gavumenti ya Uganda ekoze ebirungi bingi lwaki tewawagidde Uganda Airline ayinza baba mutu tebayagadde muyisa wala nga gwe ng'omuntu gwe batatutte mu myera nga mugugu obaako n'option ndi kampite wano okusinzira ku brandi yange nze akulira ababulooga bonna tulina okutumbula ensi yaffe katukozese Uganda Airline yakikozeeko bajaganyanga bagenda ani kubuulira gwe bw'oba ogamba nti oli president w'ababulooga bonna ng'ogenda ne Dubai n'owaana NRM nga gavumenti bwe yakuwa offices ne internet mutumbula bintu bya Uganda lwaki ogende Dubai yisima teyakozeseza Uganda Airline bayitidde walala anti kyenkugamba kati one okola ebintu naawe nga tobirinaamu ssuubi otembeta n'okutulaga Uganda Airline nga bw'eri ennungi naye nga nawe tosobola kugiyitiramu ekyo kimu isima bw'ova Dubai n'odda wano n'oddamu okulaga gavumenti eno nga bw'eyambye abantu nga bw'ekoze ebirungi bingi ojja kubaako ekikyamu teriyo muntu alinnya nnyonyi n'agenda bweru n'amalayo nnaku 3 n'asigaza ezuubi mu gavumenti za Afirika oyise ku nguudo zimwasanjala ezinyirira eziwunya n'akawoowo ng'odda wano olinga ali mu bikata bya lumonde buli agenda ebweru bw'oba wamala obudde bungi mu Sweden omanyi bamala obudde bungi mu muzira okitegedde n'atafaayo nakumanya na ku differentiatinga between a good government progressing government n'etudibya obudibya okitegedde kati yisima ebbanga liwamala e Sweden bw'oba tewasobola kuyiga kiki twetaaga kukolera banna Uganda nga tokiyigidde Dubai ojja kuba mutumba tutu oba ekyufu akimanya asimba busimbi luseke ati kankubuulire si kusimba luseke ne Uganda Airline yalemeddwe giyitamu nga kiki era kankubuuze yisima wagenze bweru kuyomba n'abantu oba wagenze kukyakala twanditegeddeko nti namukadde agenzeeko mu vacation naye ate wagenze kutankuulirayo ntalo n'ayanisikini bw'oba ogenze ebweru ebye Uganda byesonyiwe ogenze mu pata ate ogenze kuyomba yamugambe ngenda kujja ku TV ati kyenkugamba nze bwe nabagambye nti bagenze kubonaabona mwagambye ennimba omuntu atali stressful otankuula otya entalo ani yeni skini muleka ali mbulamu bwa ali mulembe gwe emyaka gyakuleka emyaka gyakuyitako yisima abaana baleke bajoge emirembe gyabwe bakoze malala kati gwerabe emyaka gyolimu ne woojogedde abantu let these people bakole ebintu mu myaka gyabyo and I realize yisima ku nsonga yabali yeni skini kuba kati bwalaba yeni skini ng'atambula agoma amuliddeko show yisima yayagala avimbe yayagala ajoge myaka 8 so isima wetaaga mu kisakaati kya Nabagereka ze program zoyina ogendako kati mu papo pato okoleyo ki byana biwala bisitudde ensambi bwebiti biro okole kyemviri enkadde aba jajja kwe twandibuuziza nti mwali mutya mu gy'ekinaana ebikoyi byalinga bitya nawo otunula ku nsambi bagenze Dubai okubonaabona ne baddana mu ntalo kuba omuntu agenze oconcentrating obeereko mu bulamu obw'okweyagala ate otandika otya okutankuula entalo ne bwolese wano twandikulabye oyombagana n'abawalabu bagagga nebulayo wadde kaloko kya ne Dubai akabawa platform nti kale omuwalabu abajjeko interview nawe weyita president w'ababuloga e Uganda yagenze eri ne yasigadde Uganda ati yasigadde Uganda bawano ani abatololetinga abo muvubu musajja mukulu myaka 9 okyayogerera generation eno ati kankubuulire kino yisima buli teri yamulonda buli lwalaba amutwalako platform ng'avaayo kuba kati olaba n'okugenda mu papo pate namala kumugamba nti ngenda Europe naga kangendeke Dubai wensobola okumpi one
Alien Skin kakole byakola mu myaka ki? Mu myaka gye. Isima bino byonna mulabanga amutwala ko shamu lyobu byennyo namukadde yayagala ajoge wano yayagala amanye bino yayagala abere n'abakazi abato yayagala abere n'abakadde kyovole buli muntu alina okukola ebintu mu myaka gye ojja kufiiringa jealous ku bavubuka abato naye nga simple wakaddi wadda asobotyo inako tugambayo akasembayo ngotuta njagala kubakubiriza kubeera bakozi nakola buli kimu kyonna mu myaka gyammwe mituufu bw'oba oyenda mu budde obwo yenda oleme kutusumbuwa nga Isima mu bukadde yalaba bano yalaba bambadde obubi yalaba bino nabiri ku supidi nnyo ebintu abikoze mu kaseera akasembayo okitegedde so bavubuka tukole buli kimu kyonna mu budde bwakyo bampita Calvin Kayanja bakubiriza okukola n'okukola ebyo byokka ebiteeka emmere yammwe ku mmeeza. Okay, so tutambuliddeko wa Calvin Kayanja olunaku olwaleero ofiisi ze ali bayitawo mutundwe wano mutundwe onawudde ku madaala mutundwe ku madaala oyinza okunoonya Calvin Kayanja ng'oyagala okumwebuuzaako ku bintu ebyo okugenda ebweru kukuba ekyeyo oyinza okwetaaga guidance ate nga naye ebintu abirimu ddala nnyo agala fuluma ggwanga ofunye obuzibu obeera ng'otukoonako oba omukoonako butereevu onoonya Calvin Kayanja pulezidenti w'abankuba kyeyo aye newala naye abagambye akola ki ajja agenda bbanga yingira enyerangezo Sonko Muhammad nate olunaku olwaleero atakumira mpeera abankuumire.